muganda wange teri munnabyabufuzi yali akoze campaign nga tasasudde bayimbi. Oyo musajja abayimbi bamuyimbira ku bwereere kubanga munnaabwe balaba munnaffe agenda mu parliament maybe afinding out biki ebigenda mu maaso ebikola ki ebitukosa n'agenda mu parliament and unfortunately yatuukayo yatandika kulwanirayo kuba abantu bikonde biyanisale 5 and 6 tobaawe beeyagala nze nga nsoze kiwulira wa aisha sajja bali bati yamusookamu nga teri muntu yamubuuse. ekitegeeza bino ebifaananyi bye tulaba si bya kwesanga bunene era sayinza tetera mulabalaba mu lukaga gwakamala emirundi emekera olamanya abantu omekaba n'ebifaananyi naye mwami nsi is very I'm sorry to use the word dense nti yalowooza ensi ekoma ku ddwaliro somero nguudo. Akagambo densi oyinza kannyonnyola otya omuntu ataasomako ng'ali waka agenda olaba interview aleke okubuzaabuza bannayuganda naddala mu time ng'eno gye tugendamu ey'okulonda because really he's not clear. Ayagala kubeera ebintu bingi. At the same time. Yes, ayagala abeere president wa Uganda, abeere kabaka wa Buganda, abeere Katikkiro, akulire Church of Uganda, abeere nga yakulira abayimbi, okitegeera. No. Akulira obusiraamu. N'obukatoliki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi wa Blaze Media nsanyusa okulaba akawungeeza akaleero era nkugamba nti happy new year. Abasajja abentuddemu wakati wano si bangu era kibadde kineetaagisa either okujja nga siridde kubanga sometimes oli ennyo obulwamu amagezi omukkuto ne gukuleetera okubongoota naye ate kantandike nga beeyanjula then nga ate tugenda ku nsonga ze tuze okwogerako olunaku olwaleero. Uncle Beta. Yes sir. Balabi ba Blaze Media nsanyusa nnyo nate okubeera wano omulundi ogusoose. Mwebale kumalako mwaka mukadde ate n'okuyingira mu mupya. Saba Mungu aguwayo buli omu kye musinga okwagala era abamalire ebyetaago byammwe. Ate ne Uncle Mamba Black Mamba so ate naye kababuuzeeko. Abalabi ba Blaze Media nze ndayika njiriko bagwa kubiri. Happy new year. Neguno mwaka tutambule. Mashallah. Tusabe Mungu ataguteekemu baraka. Sagala balwisaayo engeri obudde gye ndaba ng'enjuba egolooba. Okusinziira ku comment ze ndabye ng'omwaka guno gutandika. Ate sometimes wekibeera nga kikwata ku music industry. Mba nyina okukubira Beta essimu oba president we mba nga afunye omukisa sometimes kizibu. Oba omuntu yenna gwe kikwatako ku industry eno ne mubuuza kino okiraba otya. Kiina gye kyongera industry. Nga lwaki kitambula kigola ki kigenda bwe kiti atwabadde awo omukulembeze wa National Unity Platform n'akola comment about musicians ku nga asatu ndowooza nga tugenda mu kumalako omwaka mu press conference gye yalina nga asatu awo comment ezaawawala ennyo ku social media. Bwe waziwulidde kye mmanyi tesobola beerawo nga temwaziwulidde mwe babiri. Nange nga bwento we nazirabye Bobi Wine n'ayogera criticizing nnyo abayimbi mbu basabiriza bingi ne ngamba kansabe appointment nkyaleko nsobole okuba nga ate tugaaya ku nsonga ezo oba oli awo Munnayuganda anaafunamu ekyokuganyulwa n'okubeera nga awabulwa mu bigambo ebimu ebyogerwa olwonsi oli n'awaba nzize ssebo omudde osobole okutereezaamu oba n'okuba mu ttooki ku nsonga ezo. Thank you. Okusookera ddala njaga kuteekayo disclaimer. Whatever bigenda okwogerako oba tugenda okwogerako birowoozo byaffe ng'abantu birowoozo byange ng'omuntu si tebireflecting ndowooza ya muntu mulala yenna era ndi accountable ku byo nanze. So sajja waffe oyo ayagala nnyo ebiseera ebisinga ayagala nnyo relevance. Etali called for in most cases. Kuba omutunuulira nga ayogeranga n'akamanyiro kangi. Ekintu kyeyalema otegeera nti abantu bakula. Okitegeera. People move on. Ate bwe bakula
gwe ne bwoba oyina stage kuoli tekikuleetera kuba mbu gw'oli superior ku balala naye bw'omulaba ng'ayogera engeri gy'ayogera ku bayimbi naddala ku bayimbi oba n'abakulembeze abamu eyo mu politics waabwe alengeza nnyo abantu alimu ejjoogo okitegeere abantu ayogera ne bashamba booyi be kuvimba kubanga kubavimba kyekisukka kuvimba manyi fena at some point tulina tuvimbira but to disrespecting omuntu naye ono ajooga tosobola kutandika kuyisa mu bantu bakulu maaso abalina families b'otamanyi bazihandolinga batya bazirabirira batya bataata ba husbands otandika obavolonga nga bw'oyagala so ayinamu that element ey'ejjoogo ayinamu kakamanyiro mwami nsi but yoyo mwami ani mwami nsi twamumanyira bwatyo bw'abeera tewali kyamukolera however anye entu by'okwegoba n'enjobe kyokka tazikwata yeah so mwana otunuulira background ye nga ye muntu gwe tusuubira okuba nga yandibadde amanyi nnyo abayimbi kye bayitamu oba yandibadde ali mu position etegeera state ya industry eriki kuba bwe nkuzaako emabega 2017 waliwo by elections ekyaddondo everyone was excited me among twali very excited as one of the about him going to the parliament yes ne time yenyini ya decision nti agenda kwesimbawo we were very excited. I'm one of those people ambasalemu ekirimi yali musajja wa Martin baali baliira ku sowaani era nezi videos ezo byekwaso True Love ne Oligayani ovubuka abonetigana a lot of songs we did shooting videos azo zile zafulumangako beta wali wansi akagambo beta era okumala musajja oyo ajooga baamala ne baawukana yerimu ku jjoogo no, by the way a lot of people bamanyi waliwo enjogera ndwawo nnyo okwogera naye waliwo enkola comments olina abuuza ayogera ngaani I want to tell you people njogera nga senior mu industry I can sing I have produced songs in studio I have done videos songwriter and trust me I have a lot of experience in this industry naliko ne babbi je nangamba sebo mufumbire eri je tutakulabira yes among others bantu bangi nabo bennyini boolaba bakubakerere I've done great work for them so nina right eyogera kweno industry because njibaddemu next year I'm making 20 years actually this year 2025 yeah I joined on a tandika okubeera mu industry 2005 years ago so I know when njogera ku industry njogerako nga njimanyi nzitegeera mu buli ango manyi producer babonabona manyi songwriter babonabona manyi videographer babonabona manyi omuyimbi babonabona manyi ba manager babonabona ne ba promoter kuba ne bivulu mbitegeseeko so I have all the authority so mbadde gamba 2017 guy yajja ne tubere excited nnyo muganda wange teri munabyabufuzi yali akoze campaign nga tasasudde bayimbi oyo musajja abayimbi bamuyimbira ku bwereere kubanga munnaabwe abalaba munnaffe agenda mu parliament maybe afinding out biki ebigenda mu maaso ebikola ki ebitukosa n'agenda mu parliament and unfortunately yatuukayo yatandika kulwanirayo kuba abantu bikonde kwesiba buriboni ng'alinga bano aba Nigeria chifu Nigeria babayita batya ba ezemwo meza ngalinga MGM 82 tokubye nnyo taata oyo actor so man navaayo munaye nga talina kyayogeddeyo aze simanyi ko titi of course ebintu bingi ebinyiga eggwanga katono nnyo Martin Bobby Wine call him the name you termed him yajja esuubi gwenga producer wa music manager w'omuyimbi n'abayimbi bonna ne bafuna essuubi lingi nti agenzeeyo kitundutundu kuffe amwinamu essuubi lingi nnyo nti agenda teeseza industry yes at least yandibadde abaako ebintu byayogerako okitegeera namuwulidde ayogera ku mateeka agayisibwa mu 2019 by that time that guy was in parliament okitegeera ezo regulations UCC zegezaako okuteeka mu nkola oyo musajja yali mu parliament
and he did not say nothing about it. He was quiet. Yobyawo zambu simanyi oluyimba olina odutwalira minister of approving ebyayisibwa ali mu parliament 2019 yali akyaliyo. Kiringa bwe tunaabeera wano nga tukayanira akakisa okumitinga Museveni nga tulina bye twagala omugamba ne bukya ng'ofunye appointment ogenda omusisinkana ffene bwe tuba tetugenze nze mba nsolo bituuse ebyo manyi Blaze kagenze agenda bituuse okitegeera banaagaana buganyi kola ki naye omusajja emirundi gye yayogera mu parliament gye yakwata akazindaalo awamu tegiwera mukaaga ate nga tayogera ku byaffe ya industry muzimbi yayogerera ku kintu ekiri related to music ali babaninze ekivulu kye that is the only time okitegeera awasigadde yalinga awakanya buwakanya bye bateesa oba bituufu oba biki byonna nga awakana buwakanyi okitegeera ebigwa mu doketi ye ne bitagwamu era talekeranga awo nakati akyawakana kati awakanira eno okitegeera bw'ovanga ku muntu akaana atalina solution n'acomplaining nze ekintu kino nkigamba nnyo bakyali bange nti ffe tubiri mu Uganda amalwaliro ebitaliimu tubiraba amasomero nga bwe gali amabi tubiraba ku nguudo ze bayombera kwe tutambulira tuzimanyi nti mbi we know naye goze era otugamba nti kino kiri what is your plan solution eri ki kubanga gwe toyinza nga nti jjawo nooteekewo olimbu bitereere no plan eri ki governing a country okitegeera wasobola okuvaawo Museveni ne wasigalawo Museveni zibu nga wasigaddewo sisitimu ye nebeerawo ne watabaawo kikyuka kyonna ku nkola ya Museveni ey'emirimu anti kati yagamba nti Museveni aveewo yaddewo akolewo ki that is the question because Museveni ye wakuvaawo kyo kya butonde nga si wakubeerawo bbanga lyonna si ye yasookawo okitegeera naye gwe bw'oba ogenda kuddawo oddawo okukolawo ki kukyusa ki kitegeera ebyokukyusa bingi naye gwe ogenda kukyusa ki gwe plan eri ki mutambula butambuzi ne mwenjeera amugenda lwo nga tomanyi gy'olaga olina oba ne pulaani n'ogamba nze bannaye pulaani yange eri bweti okitegeera ne Museveni okubeerawo wano yakuba pulaani n'agamba ennaku z'omwezi bwe ziti tugenda mu nsiko okitegeera ebigendererwa abo abantu bonna boolaba yalwana nabo basiba bagamba yabaconvincinga with reasons why they needed to do it okitegeera be yagenda nabo mu nsiko ayina bye yabannyonnyola kuba teyalina ssente akikola ki kyetaagisa ne bakwata emmundu ne balekayo famire zaabwe ne bajja ne bamwegattako okuba nga akyaliwo wano after all those years plan okitegeera naye kakati gwe oyagala ojje issue yo yokayoka Museveni agende that is not enough ate waliwo wagambira wano mbu I'm coming for you anti kati ekikye nasoso okugamba nti alimu akamanyiiro ne excitement olaba mwami Nsoyo nkubuulira muganda wange ebbanga lyonna nnaabadde mu fantasy life okitegeera ebbanga lyonna okubeera nekyowenyumirizamu oba ekintu kyolaba gwe mbwongo obwo nga kyekituufu nga to living a reality ebbanga lyonna zeeyita simanyi nze president kino nze president kiri nze president kiri fantasy life okubeera ate n'agikkiriza munnange okwetuuma n'abeera ne baminisita ne cabinet ejjudde nno munnange so ne leero yeekonvinsinga bw'oyogera fantasy life just nze njagala omuntu wa wansi ayongere okitegeera bwe mbeera ku kitebe waneeno ekavule nendaba nga waliwo abambadde engoye enjeru nga ziringa eza traffic nga kuliko n'amayinja n'ennyota nga kuliko abayina ebintu bino ebyetolola ng'ebyaba poliisi eyo yennyini gy'oyogera eyo fantasy life era twabulako kimu butalayira naye yali asobola okwerayiza ekitegeeza ayagala okitegeera agenda alaba efirimu y'abachina gye bayita ice fantasy omuntu nga ayina kye yeeyagaliza n'abuuka mu bbanga nga yeeraba nga kati ye munaye ate atuuka n'agikkiririzaamu n'alaba nga byaddala nga kati yagoma eggwanga amakulu is living a movie life yes but you see bino ebintu byaddala
ensi gye tubeeramu muganda wange yaddala kubanga saawa eno yagambye yasindika Hildamani mu palamenti akolete mutuma kati ate gwe president otuma olina kuodalinga awe teeka ne baligira cabinet neeyisa ne balikudiza n'olisayininga okitegeera so tuve mu bintu by'okwefumba okitegeera man nze kisinga okuneewunyisa by the way kuba like I've told you we have a history tukozeko ffenna naye kuva edda mwamulaba nga alivinga that fantasy life by then byali okay byekiyimbi bibeera okay amanyi ensonga z'eggwanga by the way ndala ezokulembera eggwanga byekiyimbi ne weesudiya ndi kino ndi kiri that is very okay era tukutunulira nga ng'ovimba ne weeyita Ssaabayimbi ne weeyita kiri like byakiyimbi it's the business okitegeera tutegeera nti business ya music yo yeeyo yakavimbo naye bwe bituuka ku ggwanga ng'oli mu kwogerera ku bulamu bw'abantu odiscussinga issues ezijja omuntu ku level ezimutwale ku level B you don't joke with million na something tulinameka Yubos yatugamba 46 but we think we are more than 46 kiba kinene kiba so sensitive okuteeseza abantu over 40 million people 46 actually Mwami nsi is very I'm sorry to use the word dense nti yalowooza ensi ekoma ku ddwaliro somero nguudo akagambo dance oyinza kannyonnyola otya omuntu ataasomako ng'ali waka agenda olaba interview tukalekeyo eyo abuuze neiba Uganda kanene nsobola okaspelling naye tukaleke olaba enensi oba eggwanga lyonna eggwanga liringa mmotoka emmotoka eba n'emipiira gibeena eba ne engine eba n'ebintu bingi naye ekimu ku byo bwe kibulamu eyinza obutatambula so toyinza kugamba mbu ensi yonna efokasinge ku ddwaliro efokasinge ku masomero efokasinge ku nguudo kati kyogamba nti abayimbi abawera emitwalo 5 plus bo industry yaabwe tefiibwako oli najja n'agamba alina ekintu kyagamba mbu ate nga omusajja amanyi buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga naye agamba akyogera nnyo nakamuli emirundi 3 kati agamba mbu gavumenti yakwata bilioni 3 n'eziwa abayimbi ekintu ekyo kya golowooza omuntu wa wansi atula n'awuliriza nti bakwata bilioni 3 ne baziwa abayimbi awulira atya bw'agamba mbu baazibawase naye ng'amazima agamanyi bulungi nti abayimbi bayogerako bakafuna bilioni mmeka 5 akimanyi kampu ye abazifunyeeko kampu ye okitegeera waliwo abazifunyeeko mu firebase bali alina abayimbi abazifunyeeko ate nga tebazifunye nti because ziri awo za kufuna nga balina ebizibu bye bazze ne bakaaba ne bazifuna nti nina embeera gye mpitamu bweti bampoleyo okitegeera soka olindemukko katono awo waliwo awo ekinyusi kinene nnyo mu nkambi eraga nti eri ku sayidi ya Bobi Wine mulimu abaafuna ku ssente bilioni 5 ezajja ku federation abalinamu abazifunako and they are on record ate naye yaliwo kamu naye ekisonga nzo okunyiiza oba okuneewuunyisa agamba abantu ebbanga lyonna gavumenti y'abayimbi bilioni 3 muganda wange abaali mugamba bali abantu nti bano abantu bemuwagira oba bemujja mubeereremu already bayina ali mu kubakola ki mu kubanafuya naye ng'omuntu gw'oli mu kunafuya yalabirira abaana be yalabirira bakyala be yalabirira bazadde be yalabirira n'abakozi bonna baalabirira gwe bw'oyogera bw'otyo enkya n'ategeka sho n'egaana oza bano abantu abamulyako bagenda kubeerawa kati ng'omukulembeze nga bwe yeeyita ye future yo bapulaani ye ey'okutereeza industry n'eriki okitegeera kubanga ebbanga nga yegaye nti ebbanga lye yabeerayo talina kye yakola ife time etuuse musajja n'agamba tubiyingiremu tulebe bitambula bitya tubiyingiddemu tutegedde nti ekisooka ddala okubeera ekizibu structures zaffe nga industry nfu katuyingiremu tutereeze tusooke twestructuring tumanye nti ono agwa wano ow'Ennebbi agwa wano ow'Embalala agwa wano ow'Ekalangala agwa wano okitegeera then tutuule nga ku mmeeza emu tuteese tugeba na industry yaffe tugimuvinze tutyo giteekawa ye kakibeere ekibiina kyakulembera structures z'abalema okukola nga bazimba ekitebe kiri wali ebizimbe bikolebwa naye nga okitegeera ebizimbe byange okukola those are not structures kitegeeza obukulembeze okutuukira ddala ku muntu wa wansi nti so
goza UPC teina kizimbe naye obukulembeze kuva ddi paka ddi naye bakola ki so bro omanya nti waliyo president n'abeera ne executive ye n'abeera ne secretariat nokka wansi paka ku youth leadership abakadde PWDs and everything so twine tugamba nti katutandikire ku ekyo kuba ye step esooka bino ebintu by'okulaakulana si event it's a process mpola step emu n'ogimala n'okwata endala n'ogimala n'okwata endala naye ye teyakikolako ate agezaako okunafuya abakola ki abakikoze okitegeera Bobi Wine okubeera nga bw'oyogedde ezzole yo eryo lyagezaako okubateekako abayimbi kubanga nkubala ng'omuyimbi olw'okuba nti you represent an artist nga manager nti omuyimbi oyo watagenze kusayininga kintu kyonna manager sotuuka nakola ki nakisayininga mwe nga federation oba ng'abayimbi kanjogere ng'abayimbi umbrella entuufu mumanyi like do you know your worth okubeera impact gye musobola oteekawo mu mbeera katugeze mu bukulembeze omukulembeze Bobi Wine bwayinza okuba nga yeetaaga President Museveni bwayinza okuba nga alimu n'omulala yenna ayinza okujja okusaba obukulembeze mumanyi amaanyi ne impact gye muyinza oteekawo to support those people amaanyi ago tugalina nja kubuulira mu Uganda abayimbi bakoze ennyimba eza revolution ezifloping ennyimba ezikyasinza okuba ez'amaanyi eza revolution ziri bbiri ate za muyimbi wange okitegeera samangi gaffe tugamanyi naye okuwagira omuntu oba okugoberera ideology y'omuntu you don't bully people oba forcing bakuwagi tobakaka ng'obakakanya wansi tobakaka mbuno ogamba ngenda bavuma paka lwe munaategeera bye mbagamba no abantu bakonvincing ate era bagana okubitegeera tegeera nti baganye komawo olunaku olulala okitegeera naye togenda kuforcinga abantu mbo batiise imwe mwe ba artist mwe bayimbi no you don't bully people to support you bw'abanga byagenderako bituufu atukonvincing bw'aba alemeddwa that means he has failed atuleko wansi ffe tutambule kubanga muganda wange waliwo Uganda after all of us Uganda nga bino kati eyo gye tulina otunuulira tuve mu byokwefumba olaba ekirala akyuseemu ku politics we okitegeera semu ati politics we okukomplaininga nga tolina solution okitegeera gamba olusi sirina na option olina okundaga either red oba black yes kati ebyo ebintu bigenda mubezaawo ng'akoma ku kwesimbawo ekitegeera because olaba abantu abalonda kibeera abaleekaana okubaako batono nnyo abantu abalonda be bali abatula ku ali simanyi nti waliyo ekiriwo ekyo abasaagamu mutegereddeko guno omulembe wakunyumirwa omulabi waffe atulaba nakugambye abasajja be naleese olina okuwaayokko obudde jjukira nti tutandika mwaka mupya olina okubeera n'obwongo nga bugguddwa nnyo kubanga amaaso awo wayinza okubeewa kalubomukko olw'ensonga nti wagenda wajjudde nnyo politics era politicians bayinza okukozesa abantu bangi ensobi ate nga sometimes olina okuggula nnyo obwongo n'oba nga weetegeerera in some cases Martin Betta akunnyonnyodde mu kitundu ekisoose by'owulidde Faizo Black Mamba alina ensonga zayisizaamu awo wano nawali tukyagenda mu maaso ku nsonga ezatulese olunaku olwaleero ako Betta omukulu oyo Bobi Wine president wa NUP alina points zazze ng'ayogera nyina kyenjagala tuemphasizing oba tukati tukubemu tochi katono nnyo wentuna statement mu press conference eyanga 3 ebadde ggalawo omwaka side eri statement ze yakoze waliwo ne statement ze yakola mu kufa
kwa Katolubwama oba mu kuziika kwa Katolubwama bw'ozirelatinga owulira nga maintaininze speech ye oba zikyuseemu owulira nga byeyayogera bye bimu bye tukyaliko anti kati abayimbi balina obyogerako era bye bimu kubanga be bamu era kimuluma nnyo kubanga bagamba kuvuga eggaali so ekibako mubaddenga ali afande sale gwali mugezaako okugobako abantu fenna atumala aleme kumweyagaliza afande sale mungi fenna awo ketaaga era okunyunyulamu bw'ogamba nti mwenna abamala aleme mweyagaliza kubanga agamba alina kyajjayo okumukodola ajaye yamusooka oluseke paka kugumba mweyagaliza ye alabika alina pulaani y'okudda kati tayagala asange nga bamumazeemu saleewo oba amanyi ekimuvaamu akimanyi ate laki yandibadde amukodowalira gomanyi sente yamufunamu mukyalenga nyina akabuuzo kenjagala kyalenga shoba zitopinze abasimanyi babawadde zino gomanyi sente yafuna nyina kyenjagala obuuza awo katono nnyo just omuntu ategeere nnyo okusingako osobola obeera n'omukyala nga wamukyawa naye nga yali afumba ettooke nga liwooma oba ng'afumba bulungi akava naye nga wamukyawa naye ng'ate bw'omulaba omusajja omulala ng'amutwala onyiiga nkitwale ng'ekifaananyi ekifaanagana ate abo baba mukyawa ate nno bali bo oli boyi woli biyansale 5 and 6 tobaawe beeyagala nze nga nsoze kiwulirawa aisha sajja bali bati yamusookamu nga teri muntu yamubuuse ekitegeeza bino ebifaananyi bye tulaba si bya kwesanga nende era sayinza tetera mulabalaba mu lukalu wakamula emirundi emeka era olamanya abantu omeka balina ebifaananyi naye era abantu abasinga ku eyo levo oluseke luba lukaabye luba lunene ate ekitali kimu kati ye imagine yamutandika mu 2010 eyo okitegeera yamutandika eyo mu 2010 paka leero akyamulimu kati aleme mugoba ku banne okitegeera and being an opportunist he is bwe yalaba ekintu ky'abaragadi nesuula ye n'ayagala akikozesenga stepping stone okujogerako abantu kuyisaawo ekikye naye tosobola kutandika kujoga bayimbi bano bwoti ate nga bwe weefuula mbu mwakula mulabirako omanyi emmese ekuluma bwefuuwawo oleme wulira ogenda ozuukuka ng'ekibwa kinene kati ye mwami nsi oyo ssebo mbu ye yeefuula muntu mulamu muntu mulungi wajja bwafuuwawo bwakuba mbu omuntu mbu nagenza olaba omuntu gwe twakula nga twenyumirizaamu mbu ng'ate aweebuuse really ekyenjagala akole aleke okubuzaabuza bannayuganda naddala mu time ng'eno gye tugendamu ey'okulonda because really he's not clear ayagala kubeera ebintu bingi yes ayagala abeere president wa Uganda abeere kabaka wa Buganda abeere katikkiro akulire Church of Uganda abeere nga yakulira abayimbi okitegeera no akulira obusiraamu n'obukatoliki alondewo struggle emu tumuwagirire n'obukatoliki okitegeera awo n'obusamize bwongerere muganda wange oyo omusajja alina vidiyo ng'agamba mbwene ensi era musanga nga Museveni omanyi Katonda ono buli muntu amuteeka w'alina obeera nze tasobola kunfuula president wa Uganda anti mba ngenda bakubamba malewo oyo omusajja alina vidiyo ng'agamba mbuwe kitagisa economy bagamba ndi YSFC ebyekapeka yeno programu ya patriotic shooting range mugenda ne mukuba amasasi
tobimanyi no buli muntu asobola ogenda neyewandiisa nokola babawamu ku ya green ey'amagye matini yajambala naye ka uniform omusajja yanyuma era baagamba ssebo mbu gwe okulira drone ezitwala abantu ompisa emmere kati nze singa nze nali president wa Uganda abo singamba kuba emboko buli lunaku omusajja yakeera ku matema agamba kibanga kyetagisa ikonomi ya Uganda okugwa Museveni aveeko so be it envulunire ngalabi ne ngamba ikonomi y'eggwanga egwera okwogera beera president nga and you feel like it is okay bw'oba ebyobulambuzi bigwa bigwe bino byagamba mbu temujja Uganda aba ali mu kusuula bya bulambuzi ekyo kiveeke bye yabyogera nabyo naye nekino yakyogera nga bwe nkyogera nti oba abalambuzi balekerawo okujja Uganda balekerawo ikonomi egwe kasa kiba kigenda kujja you imagine eyo olwokuba Museveni gwataali gwe omuniga muka yagamba ana video ngamba akaya nano lyaba mugana kuyimba okulala ekugana okuddamu statement ezo ziba nnene banna kigambo okusanja kiina obanga akolinga for genocide tekiina makulu okugyako mpozi engeri gyesiri muganda nga kiinayo ekirala jambi yanayo ewali kintu Museveni bw'aba dictator at least he was just to define who are that wakumuntu nga tambala kuira mukulembeze wabo nenga bamugamba ani agenda okumoga ekitege ate naye nakikkiriza ntasobola bulungi Museveni ayinza oba kiki nadirwa atalina amanyi dirwa alina okubeera omugambo nedirwako omukulembeze wakirako omusajja yakulaga mwebyo ebintu bya omukulu because takuwagidde sege bakakanyiza abayimbi abo balonadi mayinja bonna tebamuteekaawo osegera bweba toli wiringi kuvunama naye nga ayina story amanyi mayinja kyayitamu amanyi mayinja family gyalina bwajinja namuleka nagala because tamuwagidde takirikiganyiza naye that type of news kati nkugambye asooka alondewo sikago ayagala ki ekirala bw'aba ayagala kubeera abeere mu struggle agigweremu bapulezidenti tebakyesinga cloud asome ategeere ate okusoma simusindika mu bitabo afukamire asabe katonda muwanga akulu nnyo tebamusoma mu bitabo waliwo asobola osaba amagezi nga abadde agalina teri muntu alina amagezi gatayo kitegeeza buli lwofukamira olina omusaba amagezi kitegeeza katonda olina omusaba amagezi tebidde oyo omusajja kitegeera kubanga bw'otunuulira kootisi ekibiri biri Mandela said Malcolm X said what do you say wenga gwe bali babikola mu yagakozesa mu 94 mu 2025 mweno era ogamba ki kubanga bali bye bayogera babikozesa ne bigwa ne babikozesa kati gwe kimanyi abo abayaye bamanyi Kenzo yabwa bakikkiriza nnyo mbu yagwa bamanyi Kenzo aliye misikini
bashiba abo baani simanyi Juliana bagwa. Martin, omanyi internet nnyo? No, Faizo. I think you need to teach this nation. Oba mwogere ne Justice mbasabye nga Munnayuganda kinkutteko bukwazi. Nze wembeera eri nfumiitiriza ne ŋŋamba olaba singa okyuzinga gwe kulaba buseegu katugeze ku Twitter era algorithm bwekola ki bwekuleetera kati gwe bw'osalawo nti ngenda kulaba bya Nuupu algorithm ne weba TikTok ejja kuleetera biki kitegeeza gwe olaba nga tolaba Martin Betta oba nga tolaba Eddie Kenzo oba oli awo omuntu mutuufu akole ki alowooze mbu yagwa n'okumala bamulaba be basinga obeera mu comment section ye be bajjulamu. Why do they believe nti yagwa? Bo be bakyegamba Yeri fantasy. Bo kyekibawo essanyu ku mutima ne bawulira nga bamusinze esegere yagwa kati babadde bakomentinga mu posts ze tugenda mukuba obucupa obucupa bwo bukulinzi obucupa batabumukuba tebatubulidde lwaki tebabumukuba oyinza kuŋŋa nti abantu abadde wanika emikono mu nkuuka abadde wanika emikono ebuloba ne buli wamu eyayimbye nti bonna bawagizi ba Museveni nti oba bonna bakkiriziganya ne bonna babadde bati ne obucupa babwerabidde musajja ojja kuba endongo kacupa bwe bataabumukubi bamugaye yawonye najja kiro nga buweddewo nga tebalaba wayo bakakasuka ekintu kwe bagumira buli kaseera osegera bagera wawonye wazze kiro singa wazze misana twandikubye kati bebe bamugamba manyi that fight of copyright of course yatuka ne balaba ng'eddireeyi nga tebategedde process ne batandika eyo campaign twagala copyright bamuwaamu minisita yedededede kati time we yatuuse nga copyright ebafunye update eri clear ne bagamba ati copyright yo weenejja egenda kukola ki ate nga bwegye babuuza wa weetuuze kati etuusudde ate bagamba kati mbwe egenda kukola ki kati ne beenatandika okukola era nga bafunayo kyebeekwasa bo bwe batyo tebaba na nsonga ne bafuna ka fantasy point kebeeri paka yo batuufu bagirwane kubanga omukulu alina ennyimba z'abajamayika zeyayoogatobala ye yajjanga mulinnyi esigadde n'abizza mu Luganda tegenda ng'ajjamu Chakadema and Flyers n'ateekawo Bobi Wine kati n'abizza mu Luganda kati era alabira ddala eyo ebintu ebijja birina yiri wa katalogu ye but man omanyi nze at some point nziza ku bantu oliwo ogenda ku ballot nokiikinga manyi omuwadde future yonna it is direct. God knows how many years emirala policies yateekamu bazaatagetinga involved bazaategeera kigenda olwokuba waca mukambwe abo oyo waffe oyo asabula Museveni oyo tayagala mumanya avuma Katikkiro manyi bulungi at least oba kale gamba buuza kati kikoma agambera ki olowooza lwaki babeeramu ebyo ebintu by'okukola obuvuyo mu ntuuka bo baagala ndowooza balowooza kabaka asootuka nga akooye n'abawo embiro n'abagamba mu gyambazi kitaddemu entebe ne bamubika
ekitiibwa ky'obwakabaka kikakkane ekitegeeza ba opportunist y'omuntu amuyita nakigwajusa alaba akantu n'akabuukira wali aliko bano abantu ekibundi yabadde n'abuukiriza agenda yeeyambise ye embeera yoyisawo kyayagala kati aba embeera etuukawo olusabasajja naye olwanakuba n'abaala kitegeera naye bo awo ne bakozesa opportunity aliwa kuva ddi nga mumanya gyali kuva ddi nga mumanya sabasajja gyali mwabakopi kitegeera naye bo ne bakozesa ekyo olwokuba munanga alina akasimu anyiga alina data omwewole muganda wange abantu abo bajooza abantu nga bali erife tuba followinga ku social media bali happy banyumirwa bo bamanyi embeera tataabo naye ng'omusajja yatuwendulidde lumbuye atta kabaka emisana n'ekiro yafudde kakati egindi kakati ali gindi kakati yakozebwa gomanyi olyawo ne babika sale yafudde batulimba eyo ddabo eyo kino kyeki kyenagambye nti politics gwe tulina wasataya wakusaaga tulina omulembe ogutayagala kumanya gutakola research omanyi otanya kiwulira nga talina kyatugamba buli wowuliranga omuntu agamba story talina kyaŋŋamba manya ali wala nnyo n'okumanya kubanga ffe abali mugezaako okuyiga obukulembeze tukimanyi nti n'omusiru bamuwuliriza n'olaba oba alina kyakaringa mu lutalo temuba mulalu wanje Faiza alina kaga olaba tuwuliriza bo olutalo temuba mulalu kati gwe bw'ogamba mbu nno ze tolina ky'oŋŋamba we have that generation ngeri proud ogambayo tebalina kye batugamba temulina kye mugamba gwanga batya kitegeeza oli wala nnyo n'okumanya kyova olaba bookya bakola ensobi oli najja ku TV y'ensi yonna BBC n'agamba Uganda terina teeka ligaana abantu kugenda ku kkubo kwekalakaasa mu mirembe n'engeri etteeka libaddewo bakumala myaka emeka naye n'aswaza eggwanga ku international TV nga tafuddeeyo tuli mu ggwanga eririmu abantu ng'abeera Kampala naye nga amuwa information gy'atwala about Kampala ali South Africa nga munnyonnyola ebyokwogerako okimanyi ekyo abeere Makindi n'alinda ku ssaawa 2 lumbu yajje ali Istanbul amugamba ebyabadde Makindi naye nga ye ali Makindi eyo ensi mwe tuli kakati abo be bantu be tuli okuwangaaliramu kya mukisa mubi twandibadde twajja mangu ng'era bw'obeera nga ali awagamba lumbu ya Israel tubeerawo ne tuvaawo ne tutasanga bintu bya kisiru nga bino okitegere oba twandirinzeeko okujja naye kakati lumbuye waliwo kino ekivubuka kino simanyi Umaru Kiseka ekya South Africa kimereko ne kireekaana waliwo n'ekirala kirina bidredi byoba kiri Dubai kitambula ku street nga kigenda kireekaana Museveni kiri ku street ze Dubai kirina budredi kankulage ka fantasy akalala oli ajja n'ateekako TikTok ye n'avuma Museveni ne Muhoozi ne famire zaabwe bw'avaako n'agamba n'abasabudde n'abasabudde tebaliddira naye nga bo babirabye okubiraba kale katugeze babirabye tebaliddira kubanga goze n'okola video ya dakiika 10 ng'omuvuma taliddira. What do you mean? You're talking about the fountain of honor. Ogamba olwokuba gwe omuvumi oyogedde nnyo gaya amaze emyaka 6 mu byobufuzi gwe asoose omuvumi singa emmundu nze nenti sajja aga kamera y'amaanyi osinga emmundu Mombasa n'agamba emmeri temwagirabye n'agamba man we are in a very beautiful country ono nonsense omukolera mu nsi ki emmeri naye nga yali erina wetukwatirako ate etya bali abakola round zaabwe caution America ebekola round zaayo kubanga ine emmeri cautions ezo
kati yo olwagiraba bagikubya ne gamba baba emmeri temwayo yange omaye bino ebintu bye twalabanga amamotoka edda ne muga eyo yalaba emmeri n'agyeyagaliza emmotoka yange lwaki gw'ogyesibako nze nagyesoose nze nsooso giraba byebyo bye tulimu. Tukitwale nti kifaanagana nga omuntu wanaakeera n'agamba nti twaguze Ronaldo naye nga ate ye aliwa sajja gwe ensonga lwaki gwe wa Blaze Media obeera onogamba ffe twaguze Ronaldo miliyoni 800 nenga enjala ekuluma amuguze olina ekikyamu nonyigira ne munola kw'abamaani nga ttiimu yaffe yesinga obugagga ffe tusinga obugagga twakagula abasambi ba biliyoni 3 kati munange ye mwami nsi oleseka example akatuufu. Muzeeyi Museveni he's not perfect naye Katonda lwaki amulemezezaawo wano gye wegendereza oyo Muzeeyi Museveni ali wano lwa Katonda kubanga abantu bonna abavaayo nga baagala entebe eyo tebaba baddala opportunists. Manyi Katonda ye abeera atulaba. Katonda ye abeera waggulu ng'alaba eno ensi agimonitalinga closely kubanga ye ekitegeera abeera alaba n'agamba Museveni wadde kino na kino na kino esigala waawo olw'okutaasa miliyoni zino ezisukka 45. Labayo Katonda atunuulira omuntu ng'oyo waminsi n'alaba nga gwe Blaze kufuna bulungi bw'oba wakuwangaala emyaka 5 mu maaso ng'omusajja ono bw'akwata obuyinza ogenda fa myezi 2 n'agamba nedda n'abalamu n'abala n'oli n'alaba nga abagenda olumizibwa be baki bangi n'agamba nedda otherwise Katonda ensi yagifuga era alina powers ezikeera n'agamba Museveni takola ki amukuumiddewo mu bubi bwe nga bwe mumuyita nga ki Katonda amukuumiddewo because ate abaagala obuyinza sofa abaliwo bali waasi era bwe wanajjawo omuntu ali beta obanga ye replacement entuufu Katonda ajja muteekawo era eggwanga ligende mu maaso era wanaabaawo okukozesa amaanyi you may succeed naye eggwanga lijja tambula likola ki lidda mabega okitegeera kati bano abantu indiscipline yonna gy'olaba bakola Katonda byagatta okitegeera kufuna bulungi because osobola oba nga oli mu race ne Museveni it has nothing to do with his family okugiyisangamu amaaso okitegeera muvuma mukyala we gwe tuwulira ebigambo bye nga 4 mu mwaka nga tebikukwata nno nako ayogera ku girl child leero n'ayogera ku kyaki ye tetumulira nkongali n'eddoboozi lye sirimanyi n'obayisa okitegeera naye nga Muzeeyi Museveni ku myaka gy'alina ne experience gy'alina na byonna bye mumukoze ajja okwadressinga Bobi Wine n'amuyita Mr. Kyagulanyi oba Mr. Bobi Wine yandibadde amunyooma nnyo lwaki kubanga wa rank ya wansi nnyo okitegeera n'omuyita cowboy olaba ebyo ebintu biba bitono naye bitegeeza kinene okitegeera abantu bonna balina ebintu eby'amaanyi bye bakoze there is something to do with discipline mu success zaabwe okitegeera ne Bobi Wine okuba nga alina awo watuuse alina level ya discipline he applied
Okitegera naye wali wayagala okweyongerayo alina okwongera ku ki ku discipline ye okuggyako Museveni saawa eno nga bwe biyimiridde he has to first please God. That is a very, very, very good submission. Alina sooka because Katonda yamulemesa nti ne mu kaseera we yali akakasiriza bannayuganda ng'atukakasiza covid yajja nga Museveni asiba ku TV. Akyendabyewo Faizo. Any covenant he needs to make alina gikola na Katonda n'asuubiza ye Katonda n'alyoka amukkiriza. Bro, it has to be with God first. Muganda wange gwokimanyi nti Museveni nja ku example ku musajja we Rwanda Rijema okimanyi olunaku lwe yasooka lwe batandika lwennyini olutalo lwe yafa olwe Rwanda olunula Rwanda Museveni yafuna ekyo ekirowoozo ne batandika ne bayingira ensiko ne balwana n'avaayo nga mulamu nga si mulema nga taluzinze wadde Museveni okitegeera abaddewo wakamuli emirundi emeka nti awo n'alwalamu nti awo n'abeera bw'ati juzi yalwala n'agamba alina we yalwala n'agamba abadde amaze emyaka 52 nga talwala. Gwe buli mwaka ofunayo time n'olwala ye talwala ofunayo akadde n'olwalamu. Gwokimanyi nti oyo omusajja bakyaliibe bangi baziise ate ng'okubanga mulamu takiinako control ekyo Katonda yakiinako control. Gwe kyogamba Katonda yakyawa nnyo Uganda ng'omanya accidents ezisa abantu ng'omanya obulwadde kati nnyo ku myaka gy'alina kuba musajja mukadde kalwadde bwe kati kasoomutta naye Katonda akyamulese. Mbuno bikimbu bamukuuma bulungi biki Katonda tabimanyi. Batinibu Batinibu simanyi Tinibu simanyi Tunubu Katonda abawadde bagwa ebigo oli najja kati waliwo ono bawaawa yali ali awo bayimba national anthem n'afuka mu mpale oyo gwe mbadde nkugamba yagwa ku madaala like be bantu abali mu myaka gye nalabako nono Zimbabwe eyayavulanga nga yaliwe Zimbabwe abamu abasinga n'obukulu nego omulaba nga gwawa kirabanga ate gwe yatukubiramu ne pressure up wano mu covid kati yakuwa pressure up sana ne bagamba mbunno sezituuse ku myaka gye 7 gye yalina ebiseera ebyo 76 igwa wasa tugikube zikubaana kale zitatuuse zikubaana oli tezawera gwe ziwezi so bw'oba ntosawa zikuba ku 3 kitegeeza onooyingirira 6 ojja kuba tosawadde okutambula Katonda akumye omusajja oyo n'amuleka waawo alina ensonga ze ffe tuleme kwefuula abagezi nnyo tukoleko bye tusobola tusigale tubirekere Katonda. Museveni entebe ye kikkirizibwa ogisongamu kikkirizibwa naye kikole with discipline with respect olw'ensonga twagala Muzeeyi Museveni bw'aba agenze waakomye abaddawo baba bakola ki so si kwonoona ate bikoze amabega ensawo yavaawo kozalaki ebintu by'entala abantu tebakyabyagala oli abalamu ng'azimbye akayumba ke ate omutandisa ebyekisirwa dde emabega ayagala wabanga Museveni bw'anaaba atuuse okugenda ng'abadde alina eka 2 ez'ettaka ayagala atandikire ku ezo anoonye ziwere 3 okitegeera twagala tutandikire wanaatuleka tugende mu maaso so saate kusaanyaawo byazimbye kubanga bro twali tugezaako okuanalyzinga bukyanga Uganda ebaawo ekigambo Uganda okubeera in existence between then and Museveni okufuuka president waliwo emyaka 9 mwegi between Uganda ng'efuuka British Protectorate nga Museveni tanajja fuuka president waliwo emyaka 9 mwegi 9 mwebiri waliwo ba president bangi ne bagavana ba Bungereza n'abakulembeze bonna abaaliwo since then paka 1986 by 1986 Uganda yalina amasannyalaze megawatts 6 Uganda yalina university Makerere Uganda yalina abantu milioni 15 by 1986 15 million mu myaka 9 mwebiri that is all they had achieved
University. Yes. From 1986 Up to today, 2025. 2025, Uganda ina public universities ezisuka 10. Yes. Eza government. Eina private universities zisuka 3 ez'abantu. Nti nze Mwami Sudiri na Victoria University. Nosanga zi Cavendish, nosanga zi Cavendish waliyo zi KIU eza private. Bashitegeera. Uganda today eina megawatts 2,000 ez'amasanyalaze. A big achievement. In 39 years versus 92 years. Population katugendere ku bya UBOS ziri milioni 46. Kitegeeza in 92 years myaka 92 Uganda yachieving abantu milioni 15. Naye mu myaka 38 eyongeddeko abantu milioni 31. Okitegeera. Gwe wogambira nti amalwaliro gafiira mu bufiizi baki? Wogambira nti amalwaliro gafiiramu abantu. Siganye galina obuzibu nga Faizo bagenda nti Museveni tali perfect. Naye muntu alina byakolako ebisoboka ebirala n'ebitasoboka. Ate takola na miti, akola n'abantu. So abamu bamufairinga but yensi bwetambula. So gwe tolowooza nti Katonda musiru ng'alaba nti bali abantu be yakwasaamu eggwanga mu myaka 92 giri basobola kukuuma abantu milioni 15. Naye ono bw'ali mukwasizza akuumye eze 15 n'ayongerako n'31. Katolooza nti Katonda aba tategeera. Nga mu 92 mwalimu entalo ezitakoma nazo ndowooza. Entalo era buba bunafu bw'abakulembeze. Kubanga kyogamba ye wabeeredde omukulembeze tewali badde bagala leeta ntalo. Babaddewo. Nitabaganyizza. Kitegeeza security eyo nayo plus gyali. Okitegeera kikoleddwa ye. Abantu bano kubanga bawera gwe Blaze twakula tulaba abantu abalwadde polio kati olaba bameka naye oli obwongo we bamuyina babali mala olwe polio bakadde kati omuntu omusanga nagamba naye abantu bali balina okuwera it is the law of nature. No, si a law of nature. Kyogamba yatandika 38 years ago. Ensi ebaddewo ebbanga lyonna lwaki mubadde mwalinga temuwera ate nga bw'otunuulira abantu okuzaala nze leero Blaze oyinza okubatoweza abaana 3 era nina omwana omu naye mu biseera biri by this age muganda wange omuntu yabeeranga n'abaana 9 baana 10. Nze jjajjange azaala mama wange yazaala abaana omukyala yazaala abaana 14 yekka naye bonna omusajja be yazaala jjajja omusajja baali 72. Kitegeeza edda baazaalanga nnyo okusinga leero. Naye leero ekyenjawulo ekiriwo nti abo abatono abazaaliwo mu 2 3 bawangaala lwa nsonga bagemebwa basanga healthcare ennungi literacy levels ezaaliwo ebiseera biri saawa eno zanjiro katolooza mu Katonda mbw'aba talaba. Abantu abo bakayanira obuyinza baleme kukola bintu bizansi emabega. Kitegeera abantu abo nze njagala nkubuulire bafunye amannya bafunye amannya ne bafuna obudaala kwe boogerera internationally ne babukozesa kuzza nsi mabega. Okitegeera Uganda etuvunaanyizibwako oba tonakwata buyinza oba obukutte. Okitegeera because ffenna mwe tukuŋŋaanira. Okitegeera mirundi emeka gy'owulira abantu abo ng'atudde ku CNN ng'agamba bannange tulima emmwanyi because we are one of the best coffee growers. Okitegeera tulima ennaanansi abantu bwe bajja wano ebintu byaffe bye basangawo babya appreciatinga nnyo. Kitegeeza ki nti omukulembeze ng'oyo bw'akozesa platforms ezo zaafuna asobola okugattako ku nsi. Naye omanyi kyakola bw'atandika ng'agamba Uganda tuli mu lutale mundu eseka ng'agamba abantu bali eno bamanyi tulina mu refugee camp mwe batutereka bamanyi tuli ene mundu eseka Museveni atukuba atumalawo abantu bye bamanyi ebweru. Okitegeera bwe babiwulira
ne bagamba Uganda is not a safe place, we can't invest there. Sente ne zitakola ki ne zitajja, bwe zitajja enguudo ne bazikolera ku speed eyaki ekimuyombya. Okitegeera? Kaakati ye ayagala afuga ensi ng'eringa ekibira. Okitegeera? Ensi gy'otayambye kukula kibanga ggwe kukuddira n'ogamba nti ogenda keeranga mu kiraalo okamente nga togiwa biwata. Okitegeera? Mukama amusitudde, nze nali mulabyeko nga atudde Samoya nga bataddewo emizindaalo gya buli international media house eyakabi gy'omanyi. Ku mmeeza ekikulu kyagenda okwogera ku egyo emizindaalo nga Uganda bwe bleeding. Nga yazze n'ebigambo nga bina junta, simanyi dikiteeta, regime, nga alina ebigambo bye nga 6 nga abyogera bw'abiddamu bw'abyetooloola. Okitegeera? Kakati amazima gali nti Uganda tagigattako. Nze era ebiseera ebisinga ndaba abantu ku social media abawagizi be nga bagamba Bobi Wine muveeko ali ku nsonga za ggwanga, ne ŋŋamba nsonga ki ezo? Ayina eggwanga eddala tetutamanyi. Ayina eggwanga mwava eddala nga bamusindika mu lino, ate nga labika eryo eggwanga rival ya Uganda, kati nga bamusindika mu lino alinafu ye lisobola okuyitawo kuba nsonga ki? Mu nsonga za ggwanga, naye ensonga ki gy'abeerako entuufu? Etagguke. Tayina nsonga yonna gy'akola ki? Nze no saagala nsonga ze zigguke mbuno kye mubanja, naye njagala nzirabe nga zitambula. Kubanga okutwala obuyinza oba okusucceedinga in something sikisuubira kuhappeninga nkya, naye njagala ndabe ng'osenvula nti nabadde ku point A kati ndi ku B, naye ngenda ku Z, naye njagala nkulabe ng'ovudde ku M, naye ne ku E kwennyini oli mu kuvaako dda mabega. Kubanga nadde mbuuza bano gwe naye abantu abapya b'omanyi abeegatta ku Nuupu nga mupya, naye abavaako bamanyi. Abangi Abeegattako kale kalegeto bamanyi, naye abagivaako abeegattako biga yeegattako yatoolako oyo tomubala yatoolako mu kwegattako yatoolako buto ate teweewuunya oyo yatoolako omanyi kye yakola omusajja saagala nabigenda mwabyo yamukola bubi nnyo, alinga gwe bamusindikira omulamu ayisinganya n'amasannyalaze gaba gavaayo ng'agendayo ayawukana na Mukisa yava gye gadda bakiyita kuyisinganya na Mukisa. Tomwogera tasaadde ogamba omuntu nti tukole kino n'akikola. Bayinza omuwa kaadi n'obatya. Naye bwe bamuwanja mulonda kuba ate yewe waffe kazo bwe bamuwanja mulonda Inshallah afuna omulimu nja musabira agufa. Kati nno oyinza omulonda ne batuuka omumubala ng'alina akalulu kamu nga naye teyeeronze nga kabeta ekisoboka kivulu kye tetwali shuwa oba anajja era twali shocked okumulaba. naye bagamba mwagula emmeeza, omusajja mwamugulako emmeeza neneewuunya ne ngaba bano abasajja nga balina omutima bawaayiriza. Waliwo gwe nabiwulire ku Salama ndi omusajja yazze n'amugulako emmeeza. Muganda wange tuveeko tetuwaayiriza. Nawulira era nali mbatidde sajja watunidda anti ffe tetuli feeke, ffe tetwegula tuli luyo but agituleetera geramu ebintu bye bitakwata ako beta mbadde nsaba in a wrap up tuwunzikeyo n'ensonga emu kugamba Breeze kyenjagala kyensaba abantu bategeere twakyogedeko wali kati nti waliwo ekigambo kye bayita Uganda, waliwo Uganda before Museveni and there will be Uganda after Museveni. Fenna ekyo kye tulina contributingako kubanga ate unfortunately oba fortunately fenna tuzadde abaana abagenda obeerawo nga bamuseveni bagenze kati wano nga weetuli tugigaseeko ki gana amateeka ge tulwana gakyuke tugalwana gakyuke for the better or for the worse. Okitegeera bwe tugamba nti nno twagala Uganda esigale ng'eri stable kirungi oba kibi okitegeera so
tutunulire ensi yaffe nga bweri singa bwe twandiyagadde ebeere kubanga you cannot tosobola kunenya kyennyanja mbu tekirinnya muti mbugwe wakikutte n'okiteeka mu kibira kikulinnyira omuti kikwanulireyo ffene tekigenda kusobola naye bw'onookikwata n'okikuba mu mazzi lwojja otegeera obwakabi bwakyo so ng'ate n'enkima mu mazzi tesobola kubeera yakabi nga kyennyanja ku muti eba yakabi so tukwate Uganda eno tugitreatinge nga bweri n'obusobozi bwayo nga bwe tugyongerako olaba Kenzo oyo Kenzo buli wagenda ekintu ekimu kubisooka mu keesi ye ba flag ya Uganda njiraba nnyo ku performances buli ekisooka kubanga akimanyi byonna nga tubimaze tugenze Colombia tugenze Chad tukubye Puerto Rico tukubye wa at the end of the day empungu teri abireko mawe waka naye wane waka wokoledde woki ogase eki ku ggwanga obagattako ki bino byonna etukaya nanze ndi international nze ndi kino yes tubibeera but oyina woova Martin Betta ne Mambaso Black Mambaso Faizo conversation olunaku olwaleero ekyagenda naye lwakuba neralikiridde time nti obudde buli mu kukyuka obudde bw'ekawungeezi buno bukyuka nnyo ku speed njagadde twogereyoko ku nsonga emu bweba teweddeyo tunaagitandikirako ddi olunaku oluddako nga 3 Eddie Kenzo yalina performance ku Sheraton abamawulire gye saali kwolwo bayogerako ko naye in reply kubanga bali balina omunoonya okubabuulira ku mukulu bye yali ayogedde eggulo Bobi Wine Eddie Kenzo n'akola ka response oba ye ku kyalowooza engeri gyali nti ye president w'abayimbi oba federation egatta abayimbi bonna ku kyeyayogedde oba mu response gye yakoze King Saha n'avaayo ng'alaalika era ng'alabula naye ekyomukisa omulungi naye ndaba reply yo ng'oreplyinga King Saha ng'era omugamba abeere mwegendereza kubanga ayinza okudduka n'ayita wakola ki n'ayita waasula omanyi oyo bloga we Nakawuka kye yasalawo kati okubeera bloga we Nakawuka oyo ayina entalo zayingira zatategeera ate nga nagaye nti balina akantu ako ka fantasy ke beeteekamu ne bakakkiriza ne kabasumbuwa nnyo kati ye yeerabanga ali mu position yogera ku Kenzo ne Blaze Saha Kenzo gwe yali amanyi mulala nnyo oyo wadda ono Kenzo mulala kyokka nedda tebabeerako nedda tebabeerako ku level yemu mu levels tebabeerangako ku level yemu tekibangawo naye ngamba okuba nti oyo mumanyi kubanga babeerako eyo yakyaliwe era akuba nti Kenzo ne bino oluusi ye aba tayagala tubikole era kyemaye bw'anaabira ajja tukubira tukayanya but like I said these are my opinions ng'omuntu omukulu Kenzo Basaha gwe bamanyi oba gwe balowooza nti bamanyi wadda nnyo ono Kenzo mulala ono Kenzo diplomat ono Kenzo senior presidential advisor appointed by the president bako bino appointed by the president of the country Eddie right now lwakuba nti ye tayagala nnyo bintu byakwegulumiza era musabe mwebaze nnyo Katonda nti byonna byali leero byabiri singa kwaba abantu oli ne bwe yandibadde ayinako ka hafu kwota aka Eddie kali leero gwe njagala imagining nga omu kwaba abantu bammwe yali kakati tukubemu ekifaananyi nga King Saha senior presidential advisor awo yo wala yo nayo tasobola tuuka he cannot advise him on anything he cannot advise anybody on anything okitegeera tukubemu akafaananyi nga ye president w'abayimbi awo nawo wanene tasobolawo gwe kigeze kale tukubemu akafaananyi nga ye BET award winner nawo tasobolawo kigezeemu kafaananyi ki nga Saha agenze Mali n'akolayo show kale tukuba akafaananyi nga yakubye festival Kololo tasobola binene nnyo ndira kubamu akafaananyi juzi wali Rwanda walaba akakampu Kigali akatenti ako kamu akafaananyi nga Saha akakubye kabamu abantu nga 8 kanana kaweramu mati kawera kanene kagenda mu motoka eri gyeri
kaweramu ati kubamu akafaananyi nga saha akubye akanaana e Rwanda. Anti aba agenda vuma buli muntu gwe tunuye bigenda mu industry leero kati ne struggle agivaamu n'abayeekera n'abagamba mwe temulina kye muŋŋamba nva Rwanda va ku bino bye bagenda ne bayimbira bye bagenda era ndani ne beetala nnyo nga bayimbira Bannayuganda. Abannayuganda n'obazza wano tebaddamu fulumawo wano be bayimbira eyo. Nkugambye ono Mali gy'ayogerako wala omusajja mukwate agenda ayimbe kakampu Kigali ako akajjule omuwulire ayinza okudda wano n'agamba ekisookera dda njalaba mu 7 with the video evidence nga mukambwe nva kukiikirira ggwanga. Bro bw'agenda Mali bw'ayimbayo tadda asaba butuuze atadda agamba mmwe kati mulina kundabira ku internet temulina banga mummanyi nnyo nakubye Mali nange Katonda somehow yalaba obwetoowaze bwa Eddie n'amuwa n'amagezi okuba ng'asobola okubeera bw'atyo era alina ensonga lwaki byonna byolaba babiwa Eddie. Bavumye Eddie bamukoze biki bamuzannyemu bamuwayiriza kino naye munnange achievinze ate nasigala ng'aliize. Kati abo Eddie gwe bamanyi mulala ono wakati diplomat nnyo kapeti ya Grammy ng'alina nomination ate olaba kankubulire Katonda mugezi like era ndowooza kyova olaba n'amagezi yagagaba alina mangi kubanga Katonda apima. Olaba abasaha abo bayimba bulungi naye balina we batasukka. Katonda akimanyi nti ono bw'asukka ano agenda kusumbuwa abantu bangi abamaleko emirembe. Okitegeera Katonda abikola abigenderedde n'ayimba akamwanyi n'akateeka wali n'ayimba wenjawukanira naawe manyi okuyimba obulungi n'okuba n'eddoboozi eddungi byanjawulo. Saha alina eddoboozi eddungi nnyo naye singa yali ayimba bulungi era singa yaliba Eddie gye bali alina eddoboozi eddungi byanjawulo nnyo n'okuyimba obulungi. being with a good voice and knowing n'okubeera how to sing byanjawulo. Musajja asooka n'ekirowoozo kye nga kiri awo kivuuvuuma naye nga yakuba buli wamu kubanga amanyi ekyo kikozesa amanyi ki ekyokuyimbira abantu okitegeera. So akaloboozi kalungi era batono abalina akaloboozi nga kaalina wano okitegeera kale lwakuba nti yayagala nnyo kasimbuliza mu radio ate ayagadde nnyo okubeera moze nnyo low budget moze radio naye olaba bro ekintu kyakola ekyokuwalampa Eddie nze nkisuubira era emyaka gyonna kibaddewo okitegeera. Gojje weegendereze buli muyimbi owakabi akwata fulaga y'ensi ayinayo ekiyimbi ewaabwe ekimusumbuwa nga kimwesibako nga kyekibeerawo buli kasi. buli muyimbi akiikirira eggwanga lye internationally. Kuwayo example omanyi omuyimbi gwe bayita Shatawale feemu ye gy'ayina kati yagenze n'ayimba ne Jamaica agijje mu kubuukira basakodi baamusangawo yatandika oyimba mu 2004 ng'ali awo yakona ne bajja ne bazikuba ne batandika okkuba wawawawawa n'ababuukira batandika obbesibako sakodi nkumanyi n'abajjonkera. Kati abawagizi ba sakodi abeeri ne batandika okugamba yani oyo kati munne Shatawale ssebo naye yayimbye Jamaica okitegeera. Kati era saalemezeemu asumbuwe nnyo Kenzo ayinza oyimba e Rwanda Brad nze nabagambye omanyi namulabye yeefumbaawo simanyi stay on the my friend tolina kyosobola kukola gwe guki ekisooka
Saha nze njogeddeko naawe off camera on the same things naye bambi tobeera excited oli omusajja gw'oliko mulala bw'oyogerako ne King Saha ku nsonga ezo off camera ayogera ki abahambo ena nakulaga mwana nti kakati naye ate bwadde eno ne biba birala so bro oba concert ya January anti kati ife bwe twali tukola Dikenzo Festival nejjula tulina gwe twabuukira zola tuze tukola tulina gwe tuze tubuukira strugglers abo baali bagirwana nga batambuza campaign era bwe balaba bibalemye ne bagamba twasombye abantu nze kyenjagala ogamba abayimbi bonna tewali muyimbi mu Uganda gwe baali baagadde olw'okuba ayagala Museveni olw'okuba ayagala Bobi Wine olw'okuba ayagala Besigye buli muyimbi yajja na disco abantu okwagala Kenzo basookera kayimba ke bayita ya Nimba abantu okwagala Bobi Wine basookera Kagoma abantu okwagala Saha basookera ku Sigino ne bajja mu Mulirwana abantu okwagala Gravity bajjira mu Walumbezaaya abantu okwagala Chameleone basookera mu Mamma Mia baba kuba disco so gwe toyimirira nakawuka n'otandika kufuuka bloga n'olowooza mbu abantu bagenda kutuuka bakwagala kati olwo bakasukuba baagalyeko ki bakasukuba boogezera betumanyi nti abo boogera gwe mulimu gwabwe igwe abantu bakumanyi nga muyimbi yimba era bwe bayimba tujja kutya okitegeera naye gwe gakulemye genda kubalaga abantu abo abajja mu show si basiru awo wennyini mu episode yaffe eddako tugenda tandikira awo wennyini ebiwoma biggwa byokya tugenda kuddamu ate tutuuze abakulu bano bennyini oba oli awo n'abasingako abalala tugenda tandikira awo next time inshallah